kakati ebigenda mu maaso tebitandise lwaleero. Nali wano ne ngamba abantu ne bampakanya abamu ne mbagamba Oweekitiibwa Anita Among simulaba bwafuukaani sipiika wa Uganda kisanja ekiddako. Ku mikutu egy'enjawulo ku keewaza n'ebirala nga waliwo abagamba nti nabaze bubi. Era bagamba nti Gen. Bigula leero wabaze bubi. Nabaze bubi. Kakati ne mbagamba nti simulaba. Omukyala alina amaanyi. Alina obuwagizi. Gwe ng'obala byakolimu. Ne mbagamba amaanyi sigage. Amaanyi bagatapinga kuli. Ku jjajja. Ku bbibiro ly'amasannyalaze wali eri. Nolw'okufuna amaanyi. Ate oyinza kati oyinza ogajja wanga togajje kwoyo. Okujjako ate ffe tulina agaffe binafusi. Gasola. Gaffe wegali okiwulidde. Naffe tabani zitambula. Mpola mpola. Kakati netunuulira abantu wano naali bayise bajjega naye saagala kukozesa nnimi ezo. Bantu baffe. Kati njagala okutegeeza muganda wange andaba wano nti kye bayita political transition mukyegenderezanga. Wenjogerera wano abamanyi gye tugenda tuli abo babiri bana abamanyi gye mugenda ate nga tuli bajjenu ffenna. Bajja kunzitamu omuntu. Nze nkubuulira mwe mumanyi gye mugenda. Abasigadde ba civilian bakivuddemu. Abamanyi gye tugenda tuli aba naye bano abasatu bali kimu. Kati ate nze mbabalira bbali. Naye ng'obabala. Mbabala. Tobakkiriza kuleka siteemu. Mbabala. Mapeesa ge banaanyiga emyezi 6 mu maaso mbanga. Ogitegeera kati. Kati abantu abo abanaasooka Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Tolina bw'omuggyako. Yena nnyini kintu. Gen. Salim Saleh. Okitegedde? Oyo ye empiki z'oli azitunulamu n'akonfirming. Kati Gen. Muhoozi naye yakolifayinze. Yakolifayinze. Empiki ezimu azitunulamu. N'azeetegereza. Kati ate nze Gen. Bigirwa Moses ndi mu distance eno mbalambe. Mbala bali. Nomanya nti eno gye banyiga. Banyiga line peesa. Kanyize lino addako liri. Lyeriddako. Kati Gen. Muhoozi yakolifayinze. Era kati muri organizinga fule nga Geno muri organizinga olw'ensonga nti abantu balemeddwa okubala transition era egenda kutwala abantu bangi emafusu ebo magombe andi kati nibwofa politically obogenzi nga nitagenda kufa yawedde njagala okutegeeza kusinza ku meeting ezakatuula talina bwaddangulo kyawedde talina bwaddangulo kisooka tagenda vuganya ku bwa sipiika sekete muleeta ne mu sekete bagenda mu discussing ayinza n'obutagituulamu ate nga namba 3 mu seeke omukazi ng'agudde ku kizibu. Kakati abantu bonna tebaabala Piero eno projekiti ya jjajja gemazima. Piero yu. Naye agizimbanga bwe yazimba SFC mu UPDF. Okitegedde? Nkutegeera bulungi. Another team within the team. Another force within the force. Kakati galubindi zo eziba zirabira wano nga zituuka wali tosobola kiraba. Tosobola kukitunuulira. Tosobola. Bw'olaba SFC kubanga jjajja bwe yali azimba SFC yazimba another force within the force. Naye nga another force eno erina okugaziwa etuuka ekiseera nga ye force yennyini eyakabi kyekintu kubanga SFC ne bwaba mujasi wa UPDF afunga tomwemalikira era tebakukkiriza kwogera era wali ebbombo ku headquarter omusirikale ordinary wa UPDF wajja
agenze ku headquarter yabo era radio call etegeeza abakulu eri egamba kuna regular force hapa afande regular force kuna kina member wa UPDF hapa ametoka Gulu 4th division afanye ndio tufanye namna gani kakati force within the force ya kizimba na wamba regular force yonna kati Piero yu development yayo njirabye ku last na yagizimbye nga yazimbe SFC yachezimbira within NRM era mu kiseera we bali bagala okwetengerera bajje mu kisaawe yabakakanya yenga amanyibwa akizimba yamanyibwa akizimba okitegedde kati ba member ba NRM ordinarily bano bakina ani kina chairman 5 district ye Masaka kina bichi regional representative wapi tebanategeera jajja ali ku level ki kati omuntu omujege yasize okumala eyan disappointing ye Nammere amanyi zigampedde nali naye ku TV ku Sunday last week nemugala Nammere ontawo lukulemye wali oyingidde bulungi nnyo era nembuuza Akimu Kiizaawo nemugala Nammere ono yali luddawa nga nali recruiting abantu bangi mu Masaka awo yabulira wa nga simulaba saamulaba yatumisinga tyo okumurecruitinga kubanga characters ze zigweyo yennyini kakati Nammere wa UID character ye yaki ya UID kati akutto obwa UID bwe abutwala mu kintu kiri ekinene ekintu ekinene kati ye victim asoose okumusena kyamulidde kubanga nabadde sirabangayo wa NRM mubaka wa parliament gwe basena nga bwe bamusenye nga amaze n'okulayira ngava nomukulayira bamulinze n'amala kulayira ne balyoka bamusena kakati njala okutegeeza obutabala byabufuzi kibi nnyo kati omuntu ali mu NRM ng'ogyeko ffe tulina moral authority ffe tetulina buzibu ffe tulina moral authority okugamba General Muhoozi nti tojja kufuga ffe tukola ki ffe tukkirizibwa kubanga tetumanyi byamunda ffe tukkirizibwa ate tetuli mu kintu ndi tukiryamu kati ffe tuba tukola ki tukkirizibwa naye omuntu we NRM atalina magezi yenna era akava ekyankwanzi yoyo alaba Muhoozi nga atalina maki makulu oyo NRM gyalimu abatagitegeera abatagitegeera okulaba General Muhoozi nga atalina makulu nkugambye NRM gyolimu kati omuntu ali mu NRM n'otamanya buyinza butambula butya gwe nolowooza nti Kabanda yeetumye kisoboka David Kabanda ate nga naye yakinnyonnyodde Kabanda kwegamba omukolako response otya galubindi zo ziba ziraba zitya nga mwakava ekyankwanzi kikyakwanzi wonka mwakava mu kulayira n'olaba omukola engeri gye gwalimu level of organization ne General Muhoozi kyeyali okukwasa president engabo n'ekiso kubanga ezo instruments of power weebale nnyo ebyo benalubinango nze ali mu distance mbiraba nobicalculating nemanya jjajja kyategeeza wano okitegedde kakati gwazanyira munda n'otakiraba naye abantu bo balya mmere ki nze nebunya abantu baffe kati Nammere yandisappointinze nnyo mbadde muyinamu essuubi kuba nze Nammere mbadde nga mpagira ebintu bye naye namugamba nti otawo lukulemye era togenda kuwangaalamu ekyo wamubalira namugambira naku eya kwennyini nemugamba lukulemye era ogenda fuluma kati yafulumye n'obwa minisita we tubadde tusuubira nti bajja ebyo byonna byakomyawo ate ne mu palamenti agenda kuvaayo bagenda mukuba bano bennyini anti kakati okimanyi bulungi nnyo dyala foomu ze zakugatta nawulidde gundi akyogerako Kabanda namugamba nti
kunganya DRA form zizo zonna bulungi bamumaze era Sempijja yasuze akaaba genfunye agavaayo omwana nzise Sempijja baba musajja wattu omwana nzise gwe mbadde namizaawo yagukubye mu ttaka mulina okwewa obudde ne mulowooza ebyobufuzi si kazannyo ka kusaaga mulina okwewa obudde ne mubala kubanga waliwo akantu keŋŋamba ntera okwogera wano nti ffe tu breaking news naye to explaining power and influence then ne consequences bintu ebyo bikulu ffe bye tukozesa explain power influence and its consequences kati wano tuli ku consequences nammere teyabala kintu nammere yanditegedde engeri gye yawangulamu akalulu atwala obujega bw'ekisiviliani excitement wano we tuli kiki wano basiviliani bakyamuka nnyo basiviliani obepangako nga yakuta akati ayinza okububbuuka n'akomayo eri ogenda ogira bwati ng'atuyanidde bwereere byadayagiramu nga ate gwe wabalaba mu Nuupu engeri bafuuti soja gye baabumbuukanga kati nze we natandikira entalo zino n'owekitiibwa Anita Among nga nkyali mu Nuupu nga Anita nsingamu amaanyi mu Nuupu okiwulidde nga nsingamu amaanyi era njagala okutegeeza n'omubaka eyajja okundaba ku CMI nali Babudala Kiwanuka bamuggyako bwa shadow minister lwakujja kukulaba lwakwesembereza bigirwa mu kiseera ekyo nno nga ndi nawa Nuupu naye nga bali mu kufulumya Anita Among ya influencinga Kyagulanyi n'akuulayo Facebook post gyali ampandiiseeko n'agijjayo simanyi obiyita byakusaaga Anita Among nga yali w'amaanyi nnyo mu Nuupu nnyo nze byonna nali mbibaza ebyo byonna nali mbibazi ne ŋŋamba ono asaaga tujja kufa naye kati nze nali ntaddeyo petition yange ngireese eno oze nayo bukolokolo eno documenti yange eno anti ogiraba yeno bulijjo gye nkubuuza yeno ereetedde twagiteekayo agigiza office estampu yaabwe mu 2021 Novemba nga lumu we mwagiwandikira yeeyo nga buli omu tabiriiko nga nze agiriko kati olwo ne bakusika ddi anti bansikanga 5 December bansikanga 5 November ate mwagiteekayo nga lumu nga lumu 5 ne bakusika 5 ne banywa Betikami akuliddemu olukwe bulungi nnyo Betikami alimba kyova olaba njagala okutegeeza General Yoweri Kaguta njagala okutegeeza abantu basatu General Yoweri Kaguta Museveni President of Uganda President of the Republic of Uganda wafunye wakubye ekirayiro ekipya General Sale tukulaba naawe ofugamu mu ngeriyo General Muhoozi naawe mu kintu mwoli information yange kwe muli mu kuliira weetaaga akantu ekitegeeza bali mu kuliira ku information yange kati nga whistleblower weetaagayo omukono bamanye nti gwe wakola ekintu kyonna newankubadde Betikami yakituwulira naye bakuweereza akantu olukiiko olwabadde mu State House jjajja lwe yayitidde abantu bonna ab'ensonga ku nsonga eyo bwino gwe yabadde ayinaawo ava mu eno document naye okimanyi nti Kadaaga bw'obadde yefuula awolereza Anita Among bw'akubirira naye jjajja baddayo champion nnyo omulabye jjajja muwanguzi yakamala okubagana ne Kadaaga oyo bubi nnyo naye kakati olaba emeeza gye baliko oyo ye jjajja naye nze ekiwandiiko kyange kino kyansibya ne bakuba emiggo emipya n'emikadde kyansibya kirimu emiroboli gyonna byonna jjajja byabadde ku miroboli kati kankubuulire twateekamu ensonga 10 na mmeka ensonga 15 ezaali zeetaaga special investigation esooka eno ya kugula ki eno esooka yali yakugula motoka ya speaker ne deputy speaker naye bagikubirako ssente milioni 7 zeyakuba motoka ya milioni 5 bazigulanga 1.2 billion katonda wange lusanvu uli motoka gye bibino wano ali ku welcome to parliament okitegedde
owulidde kakati nze njagala kuwaayo ensonga emu kubanga tulina okwogera ku nsonga ez'enjawulo nnyingi ensonga y'okuteeka ssente mu bajeti okuwagikamu ebyo nze yabikola ki nawulira omukyalo ono asiimwe akeeki ng'abyogera nti abadde ateeka ssente mu bajeti ezitali ntuufu ensonga yino directive that some of 30 billion Uganda shillings be secretly included in the national budget for her private use. Kiki? Mu kiseera ekyo 221 nga ali mu office awo akola kino akola kiri olanya mulwadde nawagikamu yawagikamu omukazi nga badde akubira mu ssente yawagikamu kakati nze bino byansibya nenfuna obuvune obw'amaanyi okibulidde kakati ate jjajja bimuyamba okola transition era jjajja naatera omunoonya jjajja yeetaaga kunoonya naatera omunoonya ono serious note mugazi sebo nesigenda kukolera buweerere kubanga gwe whistleblower nakubwa kakati ekizibu ekiriwo owa sseemwayo eyakkuba eyagamba nti nno akolera sipiika ate sipiika wa jjajja tewamutegeera esobola nakumutula kuba banteekanga akakutiya ku mutwe naye amawulire genafuna oluvannyuma nti ate waliwo omuswibe ogwayita mu sseemwayo mu abamu bali makindye babagalira dda abamu bali makindye nabo omuswiba gwabakuba anti kakati ffe ba revolutionalist kyova olaba nakugambye njogerenga freedom fighter njogerenga ani negamba kola kasavu kanyama kizibu nnyo nze okubeera mu lutalo nga si lutuufu ate gwe nonenganga nosigala ng'oyimiridde kubanga naawe omanye amapeesa ag'okunyiga butereevu kakati eno petition ffe yatukubya miggo bambi ne General Talutaalo era njagala okutegeeza General Muhoozi yankola bubi mu kiseera ekyo obutarespondinga kwezi mwatulwaniriwaliyo kyakola ku supa mu kiseera nalwana okufa n'okuwona okulaba ng'ovaayo amawulire nebukedde oyo mwebaza Jeno Bigirwa n'afuuka Jeno Bigirwa abasajja mu bate sitole n'ekyuka niye n'enswazibwasazibwa bakutte emmotoka yange bagivuze bagitute ku kikomera ky'omukyala balikodinza akatambi okiwulidde ebintu eby'obulimba byennyini bya kifere nkubiddwa kibooko bwe yali badde ayagala tuve mu lutalo tuve tusobola okuluvaamu era nga twogedde ebyekintu ekikulu ne luggwa naye kakati be yakozesa okukuba nze ate era be bagenda okukozesa ofiisi ezimu ezigenda omuggyako amaanyi asigale nga muntu wa bulijjo ati kasira bakuggyako convoy ate n'amagye abagabadde gakuuma ebigo nabagajje era oyingira nga bw'oyagala kati oyo jjajja tebalwana naye era oyo omukyala namulaba nga tasobola kulwana na jjajja tasobola kulwana na jjajja kiviiriddeko Anita Mongo downfall ye ey'amangu no kye bayita political transition gye tulimu Anita Mongo yokka bantu bangi nnyo abagenda okukola ki okiryalingibwa along the way kubanga eno ku oludda oluvuganya eyo baakiryalingayo eyo waatereera kuba kati olaba entalo ezigenda mu maaso oludda oluvuganya wali lolo gye lusamba eyo waatereera Kyagulanyi yatereezaayo okitegedde eno baamala okukiryalingayo kakati kiryalensi esembayo ya NRM balina okukiryalinga kati kyova olaba buli olukya Pierre yo ebeegaziwa era ejja kumira NRM ng'SFC bweyamira UPDF ejja jimira kubanga kati Pierre yu yekola emirimu ate General Muhoozi ayogera ng'asaaga nga kyayogera akimiininga kati Pierre yu kati yekola emirimu oba owakanamu ng'oleeta bwino era kumala nnyo mujega nnyo gwolowooza Kabanda yawandiise bibye kati politics wa blogging ne activism ku level eno takola kati ate asuseewo oyagala okunyumya emboozi etambula ku layini naye ate ng'oli mu basajja wakati takola namiru bwa minisita adde abumazi nkugambye yabadde agize kubanga yali asise jjajja eriyo bulungi nnyo ng'agimazeeyo byonna yabiyiye mu ttaka kubanga kati balaba mu transition nammera ayinza bafuukira ekizibu anti activism
woba oyagala okunyumirwa omuzindaalo gwe sigala eri tojja mu bino kisooka tabala na bigambo byakozesa kati yalowooza mbu atuuke wajjajja biki eno transition kati transition enamba yo oba togisamba bulungi ofuluma kati Piero yo ezanya kati nga omupiira ogumanyi bulungi waliwo ba midfielder waliwo department ya ba midfielders department eyo yesinga obuvunanyizibwa ku kisaawe ekirudinga back ekisenge ne mu maaso ne supplyinga striking line kakati waliwo ba midfielder ng'akuba kye bayita killer pass eriyo obulabe kye bayita killer pass eyasoboslayi kye bayita killer pass bakuba pass ne beatinga ba defender bonna n'osigaza kipa yekka kye bayita keeper to beat sala n'ayitamu wali n'ateekako buteesi nga ba defender oba baagala oba tebaagala babayiseeko goolo ina okunywa kati kino ekyatuusewo mu nnaku ebbiri bagiyita killer pass mupiira killer pass ebiitinga ba defender nga 6 okitegedde kakati abasambi abo abasamba bwe batyo batono nnyo abalina talenti eyo ekuba killer pass kati NRM baginyize pesa bwe batyo ne bagibiitinga yonna n'asigaza akatimba ali mu kiriyalinga jaja kiriyalinga era nze Jeno Muhoozi mbadde era siri kunankanyiye kuba agoba nange engoba okiwulidde alina byagoba ebinene ku level eyo naffe tubalaabala okiwulidde naye andiko mu maaso nawe wagoba nawe ogoba ati kakati ate bw'oteyagaliza oba mujega naawe kakati y'omulengera akuliko mu maaso andiko mu maaso naye naawe ova mabega tomukkiriza kuleka nnyo kati ababala obuyinza bali abantu abo bana jajja okubusigaza Jeno ow'eggulu okubuddamu Jeno okumaintainingisa ki status quo bweba kiganye omutabanya ajje okiwulidde okubibalansinga ebyo kati eno mu Jeno public nze abakiikirira gwe tulina temulinayo mulala amanyi bigenda mu maaso omulala ali mu America oyo yannyuka naawe kuba kwekubya selfie na oyo yannyuka muveeko naawe twogera ku bantu bali ku ground sebo ate njogera ku bali abali eri be bakoledde n'etteeka eri basibirayo tuli ku kiseera kizibu tuli kufa bali ku ground abali mu nnyumba tugikumeko omuliro tufe ffenna oba tugireke tufulume oba tugireke tukaanye kati kyekiriwo najjo tumbigirwa ow'essuubi ow'essuubi sikulimba nze waliwo kyenjogedde wano ekitabaddewo byonna bibaddewo nze mbuulira nti kino watulimba gino bigirwa bwobanga oli ku bajje n'abana abatunuulidde entebe era opinion poll bwe ziri we are only 4 Genos abatunuulidde obuyinza abamanyi ekigenda mu maaso nze mpaayo omulala sisobola nyinza okuba newasidde bwewasizi mpaayo omulala bonna bakkakkana bassaalongeresi Lukwago bonna baagira basivilian mukulu Munyagwa naye yennyini naye nkugambye anti ate abo bafulumya n'anite anite omanyi abantu beyakiriyalingisiza Fedenis Mukasambidde bayitidde awo esiranda abo bonna abo bafulumye kubanga eno bagiyita killer pass omupiira gwabayisemu bonna ne basigala tebasobola kugusanga akasajja kasigaza kipa ate tekakuba bbali bwinga ekigambo kibi nnyo kakati bagenze naye bonna bafulumye bambidde baani nkugambye abantu era abantu babiri abanumye nammere ne Mukasambidde ate Siranda eyagamba nti oli maama we Siranda kaliddeko kamala Siranda tannumye nnyo kubanga olutalo ye yagabana n'okugabana ate nga bananyini ntalo nga tetunabana kugabana bakuba emigo ate mu myaka 5 simulabye kati ezo omuntu gwe mala emyaka 5 nga simulabye
kati ate oyo abakyali wange. Nobert Mao yali biki? Nobert Mao jjajja kyeyansinzeeko okubala kiri kimu. Yateekawo Nobert Mao ng'akagologoosi. Alabe. Asiikuula oli. Amupime. Era n'amutwala mu lutalo oluzibu ennyo. Mao. N'akuba left right and center nga si ye candidate kubanga both. Ne ku luli. Yali candidate. Yali candidate wa jjajja. Omutuufu. Naye ne bakola ki? Seeke ne mulyamu olukwe. Seeke. Jjukira ye ani gye yakola yasalako bamemba ba Seeke. N'abaliisa buli omu. Buli omu ow'ebibiri ow'asatu ow'ataano okusinza ku bw'ozitowa. Jjajja agenda otuuka mu Seeke nga nzibu. Jjajja n'akimira omanyi mukakkamu. N'aguma n'agamba okay bano kambaleke baaliddemu obusente naye kale kambaleke sijja basesemya. Ng'ategedde nti baalidde obusente. Intelligence nawe jjajja yagifuga. Tewaliwo kawulire katamutuukako. Okitegedde? Kaakati emyaka ne gyetoloola etaano. Ng'amutaddeko abantu abamwetoolodde. Ye n'asolooza. Bino ebintu byatandika na dokumenti yange. Tewaliwo byatandikira. Era nite kasaalemu okumanejinga issue yaffe. Era nemanya nti ono agenda. Ate bubi. Yali mugimanejinga. Bagimuwaganga bonna kati emikira bazitadde wansi. Kubanga jjajja amubuuziza ebyobugagga byonna gy'abijja. N'ebyobugagga bye by'omu Bungereza yabyegaanye. Tabeerangako nabyo. Anti kyabadde alina okukola kubanga kati ye jjajja agenda okwakitinga bw'ati ng'amaze okwetooloola alaba ozitowa kyenkana ki. Nga n'ebyobugagga abitegedde mutereevu ng'abirina kubanga yamulaze bwino yenna sente engeri zikola ki zitambulamu. Mbu n'abasomesa ku ssomero lye babadde ku perolo ya parliament. Ebyo byonna kugambye engeri gye yakwatamu ekintu wali nengamba eno speedi nga nnene ng'atuli atumalawo. Nze ezimu ku nsonga ezatutwala mu lutalo olwo nga ndaba opposition yeggwawo. Ng'omukazi agikuba. Nga atukubye atumazeewo. Ne mu kibiina ekyange nampambirayo. Nalaba nga Joel Ssennyonyi Haaga gye yawa Anita Amongo n'endagira ddala nti ne mu kibiina ekyange nampambirayo. Nengamba kino kisoboka kitya? Gwe nga tomanyi nti yakiyigira dda. Kugambye y'omu ku banyiga amapeesa aga waggulu ennyo nze n'annimya National Unity Platform. Yali omu ku abo abakola ennyo okulaba ng'ofuluma. Anti yainfluencinga bali. Ate nga bali nabo bayala. Yainfluencinga bali. Ne bakuteekako embeera. Gwe omanyi kye kitegeeza memba w'ekibiina ekigundivu ekya opposition n'agenda mu lutalo ne deputy speaker mu ekyo ekiseera ate nga interim speaker okiwulidde mwene mukuba mukube memba wammwe mu kifo ky'omuwagira n'okumuyita okumubuuza ku document yeyo. Document amawulire matuufu g'otambuza si matuufu twongeremu ki kubanga eyo yali bayambanga NUP okulaga nti yali weapon y'amaanyi ne bali nga bajjega bankuba bukubi ne manya bintu byonna jjajja yabiyingiramu bonna buli wantu yafugawo nga sijja kumala budde. Joel Ssennyonyi akomawo nga loopu oba naye banaamutagazaamu. Joel Ssennyonyi is not a threat to judge. Era kati NUP they are not a threat to the establishment of the government. Therefore the status quo egenda kubeera maintained. Naye ani ayinza okujja nga loopu era banaamulekako. Anti status quo ejja kubeera maintained kitegeeza bwana ajja kusigalawo ng'ekifaananyi apartment ze. Kati ye bwana Joel n'owekitiibwa Kyagulanyi n'owekitiibwa Rubongoya baali bafunyemu obutakkaanya naye baamala ne bamira omukka. Naga tugumire transition yenu tutambulire kuba Joel alipootinga bulungi ewa Kyagulanyi alipootinga ate nga Kyagulanyi naye takyalina future mu byabufuzi bya ggwanga. Alipootinga bulungi babala myaka 5 just bafulume ekisaawe nabo bakimanyi mu kisaawe tebaliimu. Abantu abaliko obuzibu be bantu bafu abakyalina yesuubi ababulijjo. Abantu babulijjo nosanga owa booda nga nakyalina yesuubi mu bantu ababale emyaka 5 nabo banyuke kubanga ebyobufuzi ebiriwo tebabikyabisobola. Tebasobola.
myaka 5 Bobi Wine afulume kati candidate wuno kati Oweekitiibwa Kyagulanyi amaze obudde bwonna akuba jjajja biki akuba n'ekitabanyi kye si bw'abayita naye kakati Jeno Muhoozi wuuyo wamulabye Jeno Muhoozi waddala wamulabye we yeggolodde ekololo namulabye ng'alina ku mmotoka ya jjajja kwennyini wekitegedde kakati candidate atutolokako agenda kuwata ekintu tetumanyi kyakukola amulwanyisa ali mu parapase njagala okutegeeza omuntu atayagala Muhoozi kati afuge olina kubanga oyagala jjajja akikole ki akisigalemu utubale ekidda kutomanya Katonda ayinza okuleeta omukisa omulala wakati awo mu mbeera ne Muhoozi bw'atwala ekintu tuwedde ojja kugonda bugonzi tukole naye tunakola naye tujja kukola naye Muhoozi talina buzibu ate kati gwe n'okukwatagana ne Muhoozi eggwanga litambula ku magezi g'olina n'obuwongo n'oli obukambwe bw'alina ne mukuwata ku ggwanga lino wabaawo ebikyuka bingi nze kisinga okunnuma nti agenda kikwata nga tulaba ate kati munaakola ki eze bataye waliwo omusajja nga tulaba bwe tuti yali avuga tractor aleeta tractor eriko amatofaali ku kaserengeto nali nkyasoma namukozi bwe yajja tractor nebukabuka bwe emulemeredde tractor neyefuula bwetu neegwa nemugwira kati teyafa kati kajiyaliva kano kamufumita olubuto kaagala oluyingira fe abakuŋŋaana okujja okumusitulako tractor tulabira ddala omusajja afwa nga n'omusajja naye agamba muntaase enfa etrakita ezituwa okufa obufi nga naffe tetukyasobola ali mu kufa ffenna tulaba naye afa alaba temina busobozi paka letwalwa nebwezingire tukuŋŋanya ekyalo ne tusitula trakita kati naawe bw'oli Muhoozi ekintu akitwala wandyagadde nnyo naye obusobozi tewali fe twagiranga ne tukeberako ku musajja akyassa ate mubiyita abantu banyambe agenda naye alaba naffe tulemereddwa kakati Muhoozi bw'ati kintu akitwala tulaba kati tetulina okukola kwegatta ku Muhoozi naga amagezi g'olina amangi bakuwe ministry oba bakuwe obwa vice president obwa saba minister eggwanga litambula tuleme kufiirwa nze kyendaba Muhoozi era bwakikwata nzijja nojja kukubeera bubi onjagaliza amadalaka naye kwegamba kibi nnyo zisinza butakunyulayo kifo kibi nnyo bagambe Muhoozi akwata ekintu nesekunyula ekyenkunyudde kwezi ojja kunyulayo naye ekintu kibi nnyo bannayuganda tusuziza obujega kasi tulaba Kabanda yali abadde awagirani Anit butereevu era nga n'okukyogera akikola n'akyatula bulungi nnyo naye kasi tulaba Honorable Kabanda Daudi ng'ali wali asoma document nga Secretary General mu kiseera kye kimu nga n'okulayira kugenda mu maaso okwa president oba byafuluma lunaku lwe lumu butereevu okitegedde olina okumanya nti waliwo ekikyuse power ya shifitinze kati abantu b'NRM kyekiseera mutegeere nti bulijjo simwe bannannyini kibiina era amaanyi tegali kumwe gali ku muntu ogwo era nakugamba wano nti obwa sipiika tebusalwawo kokasi tebusalwawo seeke bwavooti egi ya jjajja ni jjajja lulinga bamuyita kulitalaba seeke nemukuba kati tulaba nti seeke yabadde endosinze Anita Amongo yakireka bulesi naye n'agamba ebyo nedda engeri gye waali nti olanya yakafa okitegeera olanya yakafa nga teyagala ku destabilizinga nnyo yakireka bulesi naye amaanyi yagayina agakirivasinga ate tagasitudde jjajja bwatyo bwalwana alwanisa institution kati yakubye meeting egi emu buli omu yakyuse dda kati Anita Amongo tewakyali amukubira simu ng'omukubira kuki kubanga oyinza ogikuba ne bagitapinga n'obwa minisita n'obufiirwa ne bakuteeka ku naakanyi kati nammere yabadde akuba amasimu ng'ademoralizinga waliwo omukolo oguliyo olwaleero ogwo both alina akakolo ke yasudde kati yabadde agezaako
okuyita abagenyi ab'enjawulo babeere ku kakola ako okitegedde kati nammere akubira omu ku omu temugendayo ne bamusena omukolo gutambule nkugambye ate ziri Masaka bansenerayo mbimanyi ebyemasaka bansenera mu Nnyendo ogenda okuntuusa ku CPS wali ng'amaaso sirina kiki nga bagakongodde mudda ziri drone eza bbulu kuba kuzina enjeru bamutwalidde mu za white kakati nammere yakozeseza obujega bunene nnyo obutabala where power and influence lies nobeera mu system nobeera mu kibiina nga tomanyi balina buyinza iye badde alowooza nti naagenda kubakubanga bwe yakuba fulufiga nedda ssebo mu gavumenti mubaamu gavumenti entono ezikulembera ekintu eraninga gavumenti ennene olina okukimanya okitegedde n'otamala gabaamuuka kubanga house gaala ewaka eddoboozi lye teryenkanankana na muwala wa mugagga oba mutabanyi w'omugagga okitegedde eryawusigalo libakkakkamu olina okumanya nti wajja kukola toli mwana wa waka kati ate eri projekiti nammere gyaddaayuwa projekiti yaki ya mwana wa waka nga ne jjajja kennyini yagiwa amaanyi okitegedde kubanga bw'oba oyagala okulaba nti jjajja kati yayabudde ekintu ayagala kimuwa omukolo gw'okulayira awo Muhoozi ye CDF yasooka okulinnya ku mmotoka ya jjajja ng'alambula layini babadde balinnya ba CDF ow'amakomera yes ne IGP basatu babadde bagendera kabanga babadde bagibeerako naye kati olw'okuba ye yayongeramu ka kiraasi kali n'ateekako ka kiyosiki akendabirwamu bullet proof omanyi jjajja atya okufa ate omuntu gy'okumukkula n'okutya okufa ekimulesa ka bullet proof ako ngagamba ayinza okulambula ennyiriri nga waliwo akasajja akaleseemu essasi mu kyemu munanka mu kibundu ekyo n'akekyawa kyawedda kali kukuba ekaga nti kangende naye kali kukuba ery'oku mutwe bwe pa nako ne kafa naye ng'owedde naga kandete ekirabirwamu wakiriku kati babadde bakitambulirangako naye nze ekyo si ensonga sente zakozesebwa mu kuorganizinga level of organization yali high kitegeeza basupendinga nnyo kukulayira kwa president basupendinga nnyo ate ne bakola under declaration baga omukolo gugenda kumala biliyoni 9 naye nga bali mu biliyoni 100 plus sente zaali mpitirivu kubanga ebintu ebyakolebwa ebyaleetebwa biki byonna olaba nga basupendinga sente nnyingi ezo taziwangako CDF yenna yaziwa mutabani we yekka tunulira waliwo reshuffle waliwo retirement y'abajeneje bakatumba abo bonna bagenda mu magye mulimu ne first retirement nofuna early retirement ngagamba wumula oba oyagala oba toyagala wumula bwana gundi totumalira biseera tetulina biseera bye byamaani wumula n'ogata ng'olaba amagye tetukyakulinamu ssuubi mu UPDF fuluma kubanga jjajja era akikoze abantu bonna bandibadde ab'amaanyi myaka gibaani bonna okimanyi nti alese abafulumizi abo bonna temuli kati ate Jeno Muhoozi n'akikola n'asiba ne ku bajenero ekiraga amaanyi ku generation ye n'abaako baanywa ate n'abaamuliko waggulu akatintini abalinga abakulu bali mu gyenkaaga awo nabo ne bakola ki abo first retirement n'abawummuza ku kifuba kati intake zonna kutandika 2,000 9,912 za intake kati eziri mu control kati gwe nammere ojja n'ebitaala mwogera nnyo ab'e Masaka oyise mu Lwera olw'okuba bakuwa akasirikale kannankanyi era naye abadde akuuma abasirikale bani ba SFC nga abakuuma Janet abambala ebya bbulubbulu bwe bityo waliwo awo ka secondary layer ak'abakuumi akakuula eddokooli nako kamaanyi bamukutte kali ludda wa ako kaleeya ate mundu emu
alina omu yekka bw'ati alina omu oyo bamunyangalaza ne bamuteeka kini ya bulinzi era oli abakimanyi bamutwalirako oli abakimanyi kuba baba bamuwadde edda sigino amukuuma ayinza n'obalagirira nti tuli wano obutereevu kuba oli tabawuwo omukuumi tabawuwo kubanga engeri gye bamusinayipinze mbw ali Masaka ne bagenda ne bamusenerayo bamusunadde kakati obukuumi baba bakuwadde just kutiisatiisa ku mikolo ng'ogenze ku mikolo gy'amawuledi ogenze ku mikolo ebibiina by'abakyala otiisetiise n'otuuka nga omusirikale akuliko mabega naye nga tewalimu tolina kyoli nga obuyinza jjajja yabuli ekintu ekyo wakisomesa wano nakisomesa abantu nti abaserikale babakuuma bifo kasita bakujja mu kifo ekyo ate kakati oba tokyalina kyoli olina kyogamba kati ani tejjamu ajja mukwata waliwo essuubi lyonna nite omuwa minisitule yonna oba ekifo ekyobuvunaanyizibwa asobola okimuwa jjajja tetazannyanga musiru ate nkugambye yakubagana ne Kadaga ensi yonna n'ekiraba Kadaga n'akonfrontinga jjajja maaso ku maaso okitegedde kati ate bebadde batudde katebe k'omu maaso ng'ate bakulosekiza miningani Anita Among nga yali mu ddoogo gwe namnabyabufuzi ayinza okuzannya bw'atyo wano jjajja muzibu nga Kadaga mbwate Kadaga obwedda yawolereza yakubirira naye nga Kadaga gye yakoma ne jjajja omanyiyo bibakulu abatudde oli abalamula era Anita yagenze okutuuka yatuuse bakadaga kwakuba amaaso abantu abakulu mu ggwanga abatambulirwako ensonga nga gwatuuse amaaso olina omuntu azanya bw'atyo nijjajja muzanyi nduuza maama Kadaga obedde agamba nti bwotyo bwe wankuba kanaawe okirabe kati olwo ziri ensonga Kadaga Museveni kati zo zaggwa ebyo byaggwa era Kadaga yakola ki yaguma naye yamanya nti tiyali part of kintu ate jjajja nagenda amukuba wano ku seeke ne ndowooza nti leero Kadaga nagamba ne kana akaseeke byonna ebyo nako katutte ko jjajja nkatutte naye ojja kumala okole ki okomewo okitegedde ng'olina kufumba Anita Among n'akamuwa naye jjajja nga kakati yamusembeza nnyo abantu bonna abajega abatamanyi bya bufuzi baadde nga balowooza mbu Anita Among yanoonya nnyo akalulu k'obwa pulezidenti embu yatambula ne jjajja eggwanga lyonna simanya biki kati kankubuulire gwe kyogamba jjajja tamanyi nti akalulu tekaaliwo kirabigirwa naawe leka tekaaliwo ate ako kalulu ketwalimu kalulu naawe bagamba obululu nti bubwo ng'ogamba oleetaako tekaaliwo ye jjajja aba akimanyi kati tolina kyomuyambye kubanga kiri kyogamba yakyesetingira mbwokoze nnyo onoonyeza akalulu kaawa leka naawe ye jjajja aba akimanyi nti akalulu just nze ntutteyo badongo bange kubayisizayo obuyisiza bwe nti nfune legitimasi kyekyokka naye ng'akalulu tewali aba yakafunye dda leka naawe mbu kye baakola Kiwanda wange mbuno naye atambuza mavivi kati yakola kyate Kiwanda yajerega Haji Moses Kigongo okukakana nga tebamufulumiza anti abavubuka obutamanya kati anoonya Kigongo amulaba abavubuka butamanya kubuguumirira okwo olw'okuba jjajja akuwadde akafo n'obuguumirira osooka wobanga oli mu NRM establishment naffe abagibala olina okusooka okuteeka okushortlistinga abantu 10 ab'ensonga mu kintu ky'olimu nomanya nti bano okuva ku maanyi gaabwe ng'okkirira wansi nomanya nti niwe bijja bitya wano sirinnyawo niwe bijja bitya ono simukoonako kati omuntu omujega yenna yayinza okulwana n'Ekigongo Kigongo olwana naye tosobola naawe ate kuki oba ogenda duwangula otya tosobola bannange Kigongo jjajja yayagala mufulumya mu delegation conference ziri ze 210 webafulumiza mbabazi ezo bwe zityo kati bagenda mu kasenge banegotiatinga
ebyambabazi otafiire babafulumi otafiire aveemu biki ne birema n'asooka akiteeka wali wa sekretary general kakati ku bwa chairman buno Sekikubo waliwo sijui meja byakoze bitya nga bulekaana njagala wa chairman kakati mu kasenge eri akati ne babuyita ne buvaamu okiwulidde jjajja n'ayagala okugamba bano bali abakulu baagaana okukkaanya n'abagamba mugende mu bokisi tewali buzibu kakati baba bafuluma Kigongo n'amukwata omukono namugambye nange baneesimbyeko omaliriza ebintu ekyange tokimaliriza ekyange tokikoonyeeko oli musajja buzibu nnyo naawe kati oyagala ze swale mu bwana buno nga bunkubye leka naawe n'amukwata omukono n'amuzza mu kasenge obwali bwagala obwava chairman babuyita nabwo naga gwe vaamu toddangamu nakwepankira ku bakulu naye nekigweraawo n'ekigongo n'afuluma nga musanyufu unopposed naye nga lwali lukwe lwa jjajja anti kakati jjajja ye yali akola enkwe ku bantu bonna owona buwonyi era bw'owona bwoti amanya nti naawe oli musambi kasita tegeera nti n'omuneguse talemezaamu akubala mu kiddako ekirala okiwulidde naye kati Kigongo lwaki toyinza musobola ekisooka yamatiza jjajja nti is not a threat era jjajja mumativu bulungi is not a threat mu kintu ne bwe kitagala kitya Kigongo nti si ayinza okukola ki okiryamu olukwe okikwata ate ekyokubiri ajjayo ekifaananyi kya musajja mukulu n'ekifaananyi kya Buganda ne bannaffe ab'ekibuli abamu n'Odi Kampala kiba kikutte bulungi kitegedde kakati ye n'aliira awo ate Kigongo ayagala ki kati musajja wattakyalya nankoko abasawo bamujja ku sukaali abasawo bamujja ku munnyo bamulekera nakati nakatunguma era bwe batyo basinkana ne banyumyamu ebyabwe kuba jjajja naye abasawo bamujja ku suuti abasawo kitegedde bamulekera kaseera kokka bamulekera saati ezo zayambala ezenjeru empanvu takyasobola siba ttaayi kati babeerawo ne basyalinga ebizibu byabwe nga basajja bakulu nange obukadde bwange mbalire wano njagaza ki tukugyeko gwe ku kifo kyo kakati olina okulistinga abantu 10 ng'onaakola nabo kiwanda kyataategeera anti excitement ate natagenda ne mu Piero U n'asigala mu NRM ennene etakulembera bajja mumirirayo Kasolo tomulaba ye bwe yakibuuka mangu Kasolo era ali ku safe side tomujja ku jeno ali bwati ali ku safe side ate jukira Kasolo badde bakubaganaawo balwanira mu Masaka awo ne Nammere ukimanyi Jimmy Lwanga yajja ku bwa minister Jimmy Lwanga ono wa Buyikwe Buyikwe njeru njeru town council sawa yo nabo muwulira ku Lukalala nkibuusabuuse nze nkikubuulidde kati nze nkigambye kubanga relevance eriwa nze nkigambye bwe kijjanga ojjanga n'ongulirayo wakiri akasera tunakirabanga kigize naye okusinzira kati ku mapeesa bali ge banyiga ku desika cabinet list ejja kuba very technical Nammera nnumye nnyo omwana Nammera abaddeko pozi nga jjajja n'amusonyiwa busonyi jjajja okusinzira kati wano we tuli kati fayiro ye egenzeeko ki enziro eriko enziro bayinza n'omufulumya ne mu parliament nkugambye tamala tayinza kumalako Nalubo ate yali akolagana bulungi n'ejjajja eyo karakita gye yataddewo ne response gye ndabye ey'owekitiibwa Muhoozi tasobola kumalako system yagifulumye maanyi ge gamufiiridde bwereere nnyo bigamuga byamususse anti bantu buteebuuza nze niwe mba opposition tolina kyofuirwa kungamba nti owaayi kati wano tusambe tutya kuba nze mbimanyi era abantu abefudde abagezi ennyo bamazeeko ali nga Nammere wamulabula nkugambye toyinza gamba nti entry point ye badde ya corruption
ate n'ogamba nti owagira Anite tosobola oba oli mu contradiction. Anite olowooza basobola omukwata ne bamukuba ekkomera oba bajja mumulekerera awo okusinziira ku jjajja fayiro gy'alina n'ebyo ebiwandiiko byenda byolaga wa kakati kinjala okutegeeza ekyokuba ekyokukwata omuntu yenna wano layisi nnyo tukiriko buzibu. Ate onyumya Anita Among Bukenya yayingira Mabusu vice president VP namba 2 oli namba 3 onyumya oyo bajenozi jimuhwezi bajenozi Tunyefunza Tumukunde Kaihura Mabusu bakano babesije mu bya gavumenti. Abantu abasinga okubeera ab'obulabe bewegendereza ng'ennyo nga ebyakukwata be banamagye, kubanga okwata afande nga yabadde ategesa abavubuka be ne bagamba evuge kufa kumu n'okuzaalibwa kuki kumu evuge neevuga naye nabo abanywedde. Bino ebyaffe ebya bano ba wananchi tebikola byanguwa kasitati bakujjako abakungu gwe bakukwata constituency gy'okiikirira ng'esirika badde mukulabira ku masimu kulaba butambi nga bakutwala ng'owedde naawe smiling minister in the dock